amazzi programu ya Allah bweti bwe yali esoma Yunus agenda okusulwa mu mazzi nga kishaka kyasamye kyamira mu mire ne kikka wansi ku ntobo y'ennyanja. Yunus alayhi salam yawanjaga yalajana naye ng'okulajana kwe wakati mu bulumi ebirowoozo bye byonna byamuli ku mutonzi we. Soko gye wawe ekyokuyiga ebirowoozo byo byonna mu bulamu bwo tolowoozanga ku muntu yenna okujja mu mbeera yonna oba okutuusa ku mbeera yonna. Omukisa ogwo oba obusobozi obwo n'obuyinza abwina ali omu mutonzi wo. Nabwe gutyo ensonga yo yonna nga tonnagitegeeza kitonde kyonna osooka nga ginnyonnyola mutonzi wo mu lulimi ki lwonna lw'oyogera, buli lulimi aluwulira. So Yunus alayhi salam ebirowoozo bye byonna mu kaseera ako ng'ekyennyanja akiri mu lubuto ebirowoozo bye byonna byali ku mutonzi we. Akaseera k'ebibuuzo ebirowoozo byo ku mutonzi we. Akaseera k'okunoonya omulimu ebirowoozo byo ku mutonzi wo. Akaseera nga waliwo embeera ekutuddemu tojjanga ebirowoozo ku mutonzi wo. Era Yunus alayhi salam ku nkomerero yawangula. Ekyatututte mu kisa eno story eno eya Yunus alayhi salam mu migaso omuntu okwekwata ku kwogeranga n'okutenderezanga omutonzi we gy'afuna bwe wabaawo ebikalu bye n'awanika emikono Allah yanukulirawo. Kyekyatututte eno Yunus alayhi salam bwe yasiriikirira nga tannasaba mutonzi we kumujja mu mbeera eyo gy'alimu yasooka ne yeenoonya ne yeebuuza nti naye nze ndi mulungi nnyo mu maaso g'omutonzi wange, byonna bye nzizenga nkola byagala, tabanga akaseera kano ansasula ku bimu ku bye nzizenga nkola. Nawe ojjawo ekyokuyiga emirundi egisinga emitawaana gye tujja tusanga mu bulamu bikolwa byaffe. Nga tonnawanjagira mutonzi wo kwanukula dduwa zo na kusaba kwo, sooka oyaze ebikolwa byo. Emizeezeze gye tujja tuyingiramu ekituufu bangi tuli banafu mu kusaala. Naddala butuuka mu myaka gyo oli omwana obwongo bwe ku byeddiini bumuga nti akyali muto, ate bwe butuuka mu bwonoonefu ate obwongo ne buga nti mukulu. Mu byeddiini alabye ddala nga ye tannatuusa kusaala olwedda akyali muto, ate bwe gutuuka eno mu buzeezeze yalabira ddala nga muntu mukulu yeesalirawo. Ye bw'aba yasazeewo okulaba firimu ekyo kye yasazeeyo ye muntu mukulu. Lwaki obuntu obukulu tebubeera eri? Oli muntu mukulu ga nti ndi muntu mukulu nyina okusaala, ga nti ndi muntu mukulu sobola kulimba, ga nti ndi muwala mukulu nze sobola kwambala bwentyo, nkuze. Baana bato be bakunamira ensi. Bangi bwe tutuuka ku by'obwononefu shayitaani ekkakasanga bw'oli omuntu omukulu olina eddembe ly'okukola by'oyagala, ate bwe gutuuka eno mu byeddiini shayitaani okulaga nti waawo kyali muto nga lwaki osala eswala zonna 5. So Yunus alayhi salam ali mu kyennyanja munda kyamumize nga tannasaba Allah kukimugjamu, yeekuba mu tooki n'arivayizinga ebikolwa bye. Ddala eswala mbadde nzisalira mu budde, bwe kuba kusaddaaka mbadde neerekereza akatono n'enkasaddaaka, ennyambala yange yeeyo mutonzi gy'ayagala, enkolagana yange naye eyimiridde etya, tabanga omutonzi wange bino anzuukusa buzuukusa, andabula bulabuzi ku rivayizinga nkolagana na mutonzi we. So mu myaka gyo, mu myaka gyange na mbulamu bw'omuntu yenna, ebizibu by'ozze ng'osanga ne by'olisanganga, tojjanga ebirowoozo byo ku mutonzi we. Kimu ekyokubiri nga tonnawanika mikono mutonzi wo kumulaga bulumi bw'oyitamu. Revise yourself. Gwe ebikolwa by'olaba bisaana mbeera gy'osaba. So Yunus alayhi salam yagenda okwerevisinga n'azuula ka black spot we kaali, yazuula ensobi akkiriza nti ekituufu wano we nagenza astray, byatawaanidde wano. Era mu kuwanika emikono mu maaso g'omutonzi we
Yunusu mu kusaba kwe temwalimu Allah nsaba onzije mu lubuto lw'ekyennyanja. Yunusu okusaba kwe kwali kwenenya na kwetonda olw'ensobi eri gy'ategedde gy'akakasa nti yavuddeko bino byalimu. Kyova olaba mu mpisa z'omusabi omugezi Allah gw'anaayanukula mu kusaba kwe mu bigambo bye mulimu okwenenya, mulimu istighfar. Era embeera yonna ebanga ekutuddemu tuition ziruddewo, wallahi oyinza okuba nga obutasaala bwo bwe bubuziza bazadde bo ssente, banoonyeza ssente, omwana alina enkolagana enfu n'omutonzi we, tesobola kulabika. Abaana balina emize, abaana balina emize gyembeewaza please. Abaana ba secondary balinamu omuze gw'abaana abalenzi okuganza abaana abawala, yajja kusoma atali mubikolwa bya mukwano. Senior 3 alina yaka senior 1, senior 5 alina yaka senior 2, nga munda omwo balina ebintu byabwe, bizibu byabwe. Emize gye gitegeeza fees okubula n'okujja blessings, emikisa mu kusoma kwo. Kati byonna bittattane kuba walabyeyo ekiwala ekyanyiridde, yonoona obulamu bwo. Oba gumiikiriza otereze obulamu bwo mu maaso, okkirize nti inshallah ekisera bwe kiriwa kituuse officially ediwasa. Bal n'obusiraamu butukkiriza bw'owulira ddala embeera ekuyitiriddeko nga jjali yayanyiridde, tosuubirayo mulala ayinza kunyiri, tosuubira mulala alinyirira nga ye, okkirizibwa okwogera ne bazadde bo. Gwe tula ne taatawo, nga taata nze mutabani wo ssula, ndi ku siniya yakuna oba yakutaano, ndi ku siniya yakusatu, nenzikiriza nkugambe mazima gempulira. Ku ssomero waliyo ekiwala kijjaliya kyafiswa nandikiwasizza. Mbyogera biva ku ntobo ya mutima gwange. Ebyo ebigambo n'aba mutabani wange nga yabiŋŋambye. Awo wennyini wentandikira programu eyo tunoonyereze famire y'oli omwana omuwala. Bano abaana bwe kuba kwagalana baagala ne makubo Allah gakkiriza nga bafumbo. Ffe mu Busiraamu waliwo emyaka omuntu kwatuuka nga akkirizibwa okuwasa, talina myaka kwatuuka nga akkirizibwa okwetaba mu butambuze oba obwenzi. Ebikolwa byaffe nsonga ku kanyigo mu bulamu. Bw'obanga osaba Allah okukuyisa ebibuuzo, osaba Allah akufule mu buwanguzi mu bulamu bwo, okuumanga nnyo ebikolwa wakati wo n'omutonzi wo. Esswala zo mu budde, akasente akatonotono ke bakwanga ka pocket money, bwabaawo obwetaavu bwonna ate nga si kakasa nti obwetaavu tebusobola kubaawo, weebuli okwatanga ekyebitaano, okwatanga 1000 n'oluwaayo. Allahumma ne bw'oba oyambye ku munno ali mu mbeera mbi, tosisa tweza omugaati, lwaki ozeggalira wekka nga munno omulabe tulina abayizi be tumanyi nga mu butuufu bali mu mbeera mbi nga teyeetaaga kunnyonnyola. Mutamba mugobe emirundi egi ajja kusomera onotula mu kesi nga temuli addaako okulya naaka. Okwemanyiriza omutima ogwo, tulongoose olulongoosa olwo, gw'oyisa bulungi ebitonzi by'omutonzi wo, oyisa bulungi ebitonde by'omutonzi wo in advance, ogenda okuteekayo okusaba kwo nga ddala okulifayinga okwanukulwa. Ne nga tosigaana ogeggatira ogwo, buli wiiki omugati ogumala bw'ogwo. Baana balinanga ebigambo bakati simanyi oba mukyabiina, ansaba simwata, ansaba simanyi nti ayagala, kati mwenna n'abaggalirayo. Tulongoose wakati waffe n'ebitonde bya Allah, tulongoose wakati waffe n'omutonzi waffe bwe tuba tuli beetaavu Allah okutwanukula. Obukodo obwo daba bw'omala okukodowana ate n'ogenda ku musalo n'owanika emikono, kati Allah n'atunulira Jjuma nange tidaba Jjuma ava okwekatira toosi 5 ne sukali amutabudde yekka nga munnanywedde wali mukalu gwabadde alaba, kati nze akutandikirewa. Ebikolwa byaffe nsonga Allah okutwanukula edduwa zaffe. Yunusu alayhi salam kaseera kamutuddemu yeerivayizinga, agenda okweyazaayaza, ayina we yasonga nakkiriza nti ekizibu kino kyendimu kyavudde wano. Era bwe yali awanjagira Allah yakulembeza kumwetondera,
mu bigambo ebigamba nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Allah, nziza butenzikiriza yange mugwe, tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako gwe. Mu butuufu embeera gye ndimu nze mbadde omulyazaamaanyi. Yunus ebigambo ebyo bwe yabyogeranga ddala biva ku ntobo ya mutima gwe, nga n'ensobi ze azitegedde, nga yeeyamye obutaziddamu. Wallahi Allah n'alagira ekyennyanja ne kimukasuka, olukasuka olwamusula ku lukalu kyamuwanda oluwanda. Ekyatututte mu Yunus ono kufunayo ekimu ku birungi omuntu singa aneekwata kwogeranga ku mutonzi we. Kirungi ki eyeekuumye mu buwangaazi bwe mu bulamu bwe ng'atendereza nnyo omutonzi we? Bwe wabaawo embeera ekalubye n'awanika emikono, Allah amwanukula. Mu suratu Saffat aya 15 bwe mbaseerabidde, Allah y'ensonga gye yatuwa ku Yunus oyo. Yatuga nti falawula annahu kaana minal musabbihin, singa Yunus teyali mbatenderezanga omutonzi waabwe ng'embeera tennamutuulamu, lalabitha fi batunihi, ne bwe yandiraajanidde Allah teyandimwanukudde, yandibadde mu lubuto lw'ekyennyanja, ila yaumi yub'athun, okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Aya ezo bbiri, falawula annahu kaana minal musabbihin, singa teyali mu baatenderezanga omutonzi we nga tannatuukamu ebyo bizibu, Allah teyandimwanukudde, yandimulese mu lubuto omwo paka ku lunaku lw'enkomerero. Aya eyo oba aya ezo zombi zitulaga obukulu bw'okutenderezanga omutonzi waffe. Yunus Allah yamwanukula kuba yawangaala amutendereza nga tannatuuka mu bizibu ebyo. Tuuka mu bibuuzo. Akusike kaseera akeetaaga Allah omulage nti omwetaaga nnyo, nga bulijjo bwe baazina tosaala. Okujjako akaseera bw'okkiriza n'okuba relevance gye kituufu gye Allah musaba mpisa ebibuuzo era nfule muwanguzi mu kusoma kwange kwonna ne mbulamu bwange, naye ddala ebikolwa byange naye binannyanukuza. Essomero gye nasooka okusomesa mwaka gwa 2006 batusasulanga sente entono, zibali bampe 8,000 ate nga bazitusasula bubi. Ffenna saidi ife abasomesanga eddiini n'abasomesanga saidi eya secular, twagatta eddoboozi saidi zombi ne twagala twekalakaasi bali mbanabo. Abasajja ne bagenda batubuuka, nga tetunneekalakaasa ne bayita meeting etaalekayo buli staff. Naye omukulu w'essomero nga buli musomesa amaze okunnyonnyola ebizibu bye, yatuga nti tuggyeyo assessment sheets. Kali kaseera ka bibuuzo, tamu tugenda giggala, tamu yonna tebatusasula, ffe tetusobola gumiikiriza bino. Nga tujja assessments ne batugamba nti mutunuulire performance y'abaana. Ne batubuuza ddala performance eyo etegeeza ffe basasula. Bwe wandibadde ggwe ng'omwana eyasinze mu math yafunye 35, sebo ticca wa math, sente ezo tuzikuwe mu budde kweza 35, ng'emyenda gye gisinga eri wansi. Ekituufu baasonga ku musomesa ogwo ffenna ne tusulika emitwe nga tukkiriza nti performance y'abaana mu butuufu tetegeeza tusasula mu budde. Ekindeese eno, ebikolwa by'omuntu asaana abikubenga mu ttooki, awanike emikono nga bwe yeebuuza nti naye ddala ebikolwa byange naayanukulwa. Bw'aba waakulemera ku kusaba Allah, mu kusaba kw'omwo akulembeze nnyo okwetondera omutonzi we ku bino byazudde ebitali birungi wakati we n'omutonzi we. Okwogera ku mutonzi waffe wetuli. Omutonzi ono atenderezebwa atya, ayogerwako atya era ajjukirwa atya?
Allah tuganti sabbih isma rabbikal a'la, tenderezanga erinnya ly'omulezi wo owa waggulu. Mu suratu Nasr natuga nti fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Fasabbih, yitirizanga okutenderezanga, okukkiririzanga mu bwomu bw'omutonzi wo n'okumutendanga nakwo. Obwomu obwo bumutendanga nabwo. Mu kigambo subhanallah, watukula oli wekka omutonzi wange. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, yitirizanga n'okumwetondera. Mu suratu Dahr oba suratu Insan aya 25 Allah ndatuga nti wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, yitirizanga okutendereza okwogeranga ku linnya ly'omulezi wo, si mbudde bwa kumakya, si bwa lwaggulo. Njogere kindeke ki mu suratul Ahzab anamwemu Allah gati ya ayyuhalladhina amanu, abange mwenna ddala bakkiririza mu mutonzi wammwe, udhkurullaha dhikran kathira, mutenderezenga omutonzi wammwe olutendereza nga lungi. Mu suratul Baqara 152 yatuga nti fadhkuruni adhkurukum, munjogerengako nange nayingira mu nsonga zammwe. Fadhkuruni adhkurukum, munzijukirenga muntenderezenga. Adhkurukum, nange njaboogerako njabatendereza. Eno muzimalayika nabbi natugamba sallallahu alayhi wasallama, hadithi ya Abi Huraira nti mu maaso ga Allah yatuwa abantu babiri. Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu, ekifaananyi kye yeekuumye ng'ayogera nnyo, atendereza nnyo, ajjukira nnyo mutonzi we. Walladhi la yadhkuru rabbahu, n'atabiriiko mu maaso ga Allah bo bombi. Mathalul hayyi wal mayyiti, balinga mulamu na mufu. Kino ne kitegeeza nti mu maaso ga Allah okulaba ng'omulamu kumutenderezaakwo mu bungi, okulaba nga mayiti etambula kugayalirira kumutendereza. Mu hadithi al-Qudusi, hadithi ya Abi Darda bwe mbasirabidde, nabbi natugamba sallallahu alayhi wasallam nti Allah agamba nti man dhakarani fi nafsihi, yenna njogerako antendereza anzijukira nga ddala biva ku ntobo ya mutima gwe, dhakartuhu fi nafsi, ne Allah amwogerako olwogera nga lwa nsonga, lwa kigendererwa, lwa mulamwa. Wa man dhakarani fi mala'in, yenna njogererako mu mikwano gye, dhakartuhu fi mala'in khairin minhum, mwogererako mbasinga ebbeeyi kwabo banjogereddemu. Bino nkulaga bukakafu na bunywevu na bwatteeka bwa kwogera ku mutonzi waffe. Omutonzi tumutendereze tutya? Okusookera ddala Qur'an. Nkwegayiridde okyali mwana muto, fubanga bw'osobola oyiga okusoma Qur'ani. Anoonya okuyita geography, asome nanyini geography. Mutonzi waffe yatandikawo geography, anti ebisomwako byonna mu geography bitonde byani? Basoma ku nsozi, musoma ku migga, ebyani? Eby'omutonzi waabyo, ate nga ye mutonzi waffe. Kati Qur'ani kye kitabo ky'omutonzi waffe. Tolaba ng'oba mulyaza amaanyi bw'ojjumbira ekitabo kya Mr. Gundi ekya geography, tokivaamu owooza olweggulo tulinayo Job paper 1, nga mu butuufu Qur'ani yo toyinayo kadde kaayo. Ekyamazima bw'oba onoonya kubeera successful mu byosoma byonna, kuba byonna bye tusoma biina ebitabo byaba misters ababisomesa. Kati tukulembeze ekitabo kya mutonzi w'aba misters abo naffe. Mutonzi waffe mbi, sala magezi gonna oyiga okusoma Qur'an. Allah mulungi nnyo, mu bayizi bannaffe mulimu abatusingako mu Qur'an. Mukaluubirize nga bwe tufuna discussion ya history. Yasini munoonye muga nti omanyi ekituufu Yasini nkwataamuko, Yasaru na Yasere mmeka? Ya 13. Akatabo ka Yasaru ntekaweza mpapula 3.
ye bisatu n'ekikumi tekiwera yasala ngendo gimalako nga Qur'ani utandise okutunula olaba bwogenda okutandika okutendereza Allah n'okutunulangako mu kitabo kye kikolera omusingi okuganyulwa mu bitabo ebisigadde. Otherwise luno olusoma lwetusomwa olwasoosowaza ebitabo by'abamisters ne tuganyalirira ekitabo kya omutonzi waabwe naffe, then tetujja kufunamu wabula tulina akakisa ka bulamu okwerevisinga okukkiriza nti okuva na leero nziguddewo olutalo ku kuyiga okusoma Qur'ani. Nze birungi byenfunye mu Qur'ani, Allahu akbar, nkugamba ekinjeko eki ntambudde amawanga nakati mbadde sijja kubaawo, nalinyira kutambula nga 2 nendwalamu awo nga 18 ne bampa ekitanda nenzikiriza nti andi munafu sijja genda, si mu bubi, nze nagaanyi. Otherwise babadde bo basobola oku nze byentambula sibisasula, bansasula busasuzi. By the way, eno trip ya nga 20th yabadde nayo tejja kunsangawo, nabo babadde bafunye bufunye mukisa. Nali nyina okubeera US okuvanga 2 October, mbadde nja kumala emyezi nga 3 ate nga sigwe gusoose. Allah ajja kuwanguza buli mbeera singa oneekwata ku kitabo kye. Mu suratu Al-Anfal aya 45 aya eno Allah yali ateekateeka bagenda mu lutalo oluyitibwa jihadi, luba lutabaalo wakati w'abasiraamu n'abatali. Tusobola okukozesa aya eno ebigambo Allah byasibirira abali bagenda mu lutalo luli bye nnyini bikolera gwe omuyizi agenda mu lutabalo lw'edduniya. Tugenda mu lutabalo lwa kuwasa, tugenda mu lutabalo lwa kunoonya ssente, bali bagenda mu lutabalo lwa kulwana bulamu bugende, naffe tugenda mu lutalo muntu azimba amaka gage lutalo, omuntu naye akula azimba amaka ge omuli abaana n'abakyala lutalo. Muntu alina olutalo lwateekwa okulwana alabirire bazadde be nga nabo bafuddeyo gyali lutalo. Olutalo omuntu yandyagadde abeere n'essomero lino, ekituufu tulibaagaliza. Nsaba Allah mumwajjemu abalibeera n'amasomero agasinga ne lino. Nsaba Allah ekitiibwa mumwajjemu abalibeera n'amasomero agasinga ne lino. Nsaba Allah mumwajjemu abalibeera n'amasomero agasinga ne lino. Allah ajjemu bannabyabufuzi nga te bannaddiini balungi. Allah ajjemu abasawo nga te bannaddiini abalungi. Allah ajjemu ba engineers nga te bannaddiini abamukiririzaamu. Byenjogerako ebyo tuteekwa kufungiza Allah bitutuusaako. Kati Allah baba okubitutuusaako twewole ku bubaka buli bwe yasibirira abali bagenda mu lutalo. Yabagamba atya, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu, abange mwenna abakkiririza mu mutonzi wammwe akaseera k'okweŋŋanga n'okusinkana n'omulabe wammwe kye muteekwa okukola ekisookera ddala fathbutu, munywerere ku mutonzi wammwe. Luno olutalo lw'olimu olw'ebyenfuna, olutalo lw'olimu Allah okutuusa ku bwainjiniya nga toli munnaddiini, Allah okufula pilot nga toli munnaddiini, Allah okufula munnabyabufuzi nga toli munnaddiini, olutalo olwo dulinnyako budduwangula. Tulina kunywerera ku mutonzi waffe. Lwaki tulina kunywerera ku mutonzi waffe? Tunywerere ku ani? Abazadde bwe banywererako bafa omwaka ogujja. Bw'onywerera ku kitonde kyonna leero weekiri enkya tekikola ki? Abazadde ne bwe bafa nga wanywerera ku Allah aleeta ba sponsors mu mbeera gy'otaasuubira. Wallahi Allah okutuusa nno ku buwanguzi ne bw'aba asiimye busiimi Allah okusoma kuno tomalaako, Allah asobola okuwanguza. Akulembera eggwanga lino yatusinga obuyivu ffenna wangi. Bagambako nti akulembera eggwanga lino yakulembera okuva mu baby class, n'abakulembera mu top, n'abakulembera mu P1 era ne mu P7 ye yasinga. Lwakuba siri munnabyabufuzi naye nandinoonyereza senior 4 yeddala omwaka ogwo yasinga. Ne kino kankyogere nga tagenderedde, ne bamuwa pepa ya P7 eya math tasobola kusinga. Nedda
gobonga buga nti era yasinga kuba ya Allah asobola okutuusa omuntu ku buwanguzi mu mbeera yonna gyakoze atya gyasazeewo. So yenna ayina ekiruubirirwa mu bulamu bwe bw'aba anoonya okutuuka ku buwanguzi atuuka ku kyagenderera alina kunywerera kwani ku Allah. Ekyokubiri kye twagenderedde mu aya eno wadhkuru llaha kathiira, yitiriza nnyo n'okutendereza Allah kwe tugambye nti okwogera ku Allah waffe omutonzi waffe kukulemberwa Qur'an ku makya tunulangamu mutuntu nyigiriza awo tunule mu page n'ekiro funa ya dakika zonga 5-10 tunulamu ground ye yekumala Allah mugamba ng'oli mu geography nti Allah wange nga bwe mpadde yakadde mu bitabo ku kitabo kyo Allah wange mpisa subject eno nyefe katumusaba tuyisa nga tetukulietinze ground gwe kanyini tosaala gwe kanyini fatuma oyambala bubi mukulimba oli kafuru diriso inayo nekiwala kati ate gowanyise mikono mbw ate oyite chemistry ebyo byokola ddala bitegeza kuyita chemistry. Ebigambo byange munsonyiwe ngenda kuba mu bufunze programs nyina nyingi ekituufu nadde sijja kujjeeno bankubira ne baŋŋanda nzikiriza nti jamuwe mukono sijja kumalako naye esimu eyasembeeyo ndowooza nze nakubya oluvannyuma nga nti nkanyigirize nzije kankeere ntandike nammwe gye mba nva okugenda mu programs endala munsonyiwe eddakiika ezo zitumale. Bigambo byange byensema ensonga ziringa 3 nnyo. Esooka eddiini ye esaana ekwata ekifo kisooka mu bulamu bwo kuba yenkolagana wakati wo n'omutonzi wo ate nga yategeka byonna. Kankikuddemu eddiini ye esaana ekwata ekifo kisooka mu bulamu bwo kuba yenkolagana yo n'omutonzi wo ate yategeka byonna. Nkiddamu ogwokusatu eddiini ye esaana ekwata ekifo kisooka mu bulamu bwo yenkolagana yo n'omutonzi wo ali emabega wa byonna byoyagala byonna program yaziina. Ekyokubiri fuba nnyo bere wa mpisa mu byebbeeyi mu ddiini mpisa. Abaana bangi tebalina mpisa okuviira ddala omwana ng'empisa gyayisa mu muzadde we amwanukula ngoga nti ayanukula katooke nze maama onsobera olinga atalina magezi jawa lugambye otya nga bigambye nnyina alina nnyina nga nti nze namumanyira oyo bwatyo munnange goloze kyonna ayogedde kino anvumira ddala mune nga Abubakari abe nga mukuvuma nnyina takina mbuzibu. Empisa okuviira ddala wakati wo n'omutonzi wo, empisa wakati wo ne bazadde bo, empisa wakati wo n'abasomesa, empisa wakati wo ne bayizi banno. Abo abantu ab'enjawulo Allah bajja atuwangaaza nabo wallahi mmaaso eyo Allah baba yapaakingamu byagenda otuwa vuruga asikaali kumba asikaali alina naye omwana wasomera wano oba asomera gyasomera ekyana ekyo Allah agenda kiteeka mu ofiisi ojjo ng'ozungu osaba mulimu ku lunaku asikaali oyo yazze okulaba ku kitabaniki babalyawo nga yisima asikaali atudde mu nsona mu ofiisi ya mutabani we akubako limo nga nti omusajja nzise obe nanonyeeyo ki kati gwezza okulaba nga CEO oba ED yaga nti greet my parent your parent nga tekyekituufu ddala okakasa asikaali oyo bw'ofuluma ofiisi okkiriza nti omulimu oguyina oba guba guganye naye nga wamuvumira mu siniya 2 wamuvurugiranga mu siniya 3 gwe ng'osuubira nti byakoze bitya byakomeeyo. Kasitori kano simanyi butuufu bwako era tonoonya obutuufu bwako katukajjemu kyakuyiga. Omukyalo omu ava Kibogo eyo wansi n'akagugu ke mukyala mukadde kagugu ke nga kuliko enkoko alinnya takisi. Mukyala yali ajja kulaba ku muwala we gwe yali tamanyi gy'abeera wabula baamulagirira ng'endagirira akola ki agiina agenda okutuuka mu paaka mukazi watte okunoonya mu kaleega alabe serewu yazitadde nga zaagudde annyonnyole kondakita ng'abiwulira nga muli babbi mmwe teyamukwakulako enkoko
kazi watunana kuwala muvubuka enkoko agenze nayo nasala amagezi atuusa ate wa mwala we gye bamulagiridde Allah yamusasira yatuuka sawa nga 5 ez'ekiro 6 bawa mwala we gwe yali naye tamanyi n'akomawo okuba katani yasooka kuwumuzaawo nkoko n'agendako emmanju mukadde ka story yali akamaze okukanyumiza mwala we nti ekituufu mukoddomi wange yadde simanyi mbadde muleetedde enkoko naye munaye abantu abatalina mpisa kondakita agitutte ono olwatuuka waka yasooka kuwumuzaawo byaleese omwali n'enkoko n'agendako emmanju mukadde atula enkoko yange enkoko efaananye enkoko yange naye wa ebintu bifu omukulu agenda okuva emmanju okukuba kateni ati ng'omukadde gwe yakwakkuddeko enkoko yazaala mukyala we olaba okuswala mpisa buli muntu muyise bulungi wallahi tomanyi Allah byapaakinze mu bantu banjawulo ne bapaakinzemu tetubamanyi. Ekyokusatu omusiraamu nga ddala yakkiririza mu mutonzi wa abamukozi abamukakaalukanyi kibi nnyo sagala na kukiwulira omwana afaanana gwe ow'emyaka gyo ku lisiti gyawadde muzadde nga ne bupanti kwe buli ne busokisi juma ataddeyo lisiti ye wa kitaawe ne bupeni bwebi nako yabutaddeyo waggulu. Wallahi fe twali ku senior 1 ebimu tebyogerekeka ate oba twegendeza nabo tebasobola bikkiriza. Nze napootanga mu holiday okunoonya fees nga mpereza ku bizimbe batusasulanga 10,000 etamu yaffe ku birali mu biseera ebyo mu 95 nga $8,000 kati 3,000 zijjamu $8,000 bintu tebyali byangu. Kyetaagisa kinawe mu holiday okunoonyayo ekipoota nga bwe twabiyitanga. Ennaku zino bali mugumu kitundu olaba nga muzeeyi we agenda okuwaayo 2 nga 2 ojongereza ku 5 gye wajjeewa mu kipoota. Abamu n'abazimbi bali waka lwaki baleeta poota nga wooli gweyita muzimbi no mugandi tonoonya poota bw'oba onoonya yongereza kwani kunze ffe tukuze tusomba amazzi ku byalo ng'ekidomala kya siringi 10. Omusiraamu ebbanga liri lyonna aba mukozi. Ojja kwambala engatto gy'oyagala ku kipoota kyo, ojja kugula t-shirt gy'oyagala ku sente zo. Busokisi bwe tosobola buteeka ku lisiti, tosobola kuteeka bugwa bwangatto bupeeni. Guloza kitaawe ayinza kuwulira atya nga bo requirements ezimu wazikavarinze ezizo, ayinza okunakulaga nti Hamza yansala. Omuzadde atunudde ku lisiti nga kuliko bupandi busokisi bupeeni nono amutule nga nti amuzeeyi ebisinga nabikavarinze jasika kyebyo byasigaddeyo. Oyo omwana wallahi aba alina kubeera successful kasita aba n'eddiini nga yagikulembeza okukola okukakaalukana. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti almuminu alqawiyu, omukkiriza ow'amaanyi mu bukkiriza bwe nga w'amaanyi ne mu kukakaalukana khairun wa ahabu ila Allah, yasinga obulungi n'okwagalwa ewa Allah minal mu'mini dhaifi, okusinga omukkiriza ngalo bunani. Yadde oli mugezi mu kilasi byolikola tobimanyi, omugezi mu kilasi nga n'obukozi mukozi mukakaalukanyi atoba. Wallahi tosobola mugerageranya n'oli mugezi ow'engalo ezaago ngobala yenna ali awo alinze bitabo birinde. Abaana bawala obukozi bwo naawe omwana w'obulenzi butandikire waka. Toyina kyova ku mwana omulenzi okera kumakya okwoza ebintu. Ffe tukuze tetulina mulimu gwe tutakola z'okufumba manyidde ddala bulungi okuvira ddala kuwaata kusaanika oŋŋambe ki era osiika eva nenzikiriza nti ono sisobola kulowooza ku munnyonzi olw'experience gye nnyina mu kufumba kutunuulira nva omunnyo nsobola okugumanya nti agwo gumala sikombako sina bwetaavu kuba nkimanyi nti guno gwego. Olw'experience gye nnyina mu kufumba batunoonyanga ng'akawunga bamanyi nti nze nkasobola awaka. Bwe gwatuukanga mu kwoza ng'agololera kitange yali ogonze golola nze nkumanyi gwe kitawo ki kye bakwenyumirizaamu. Watanga Allah yakutegekera kubeera dry cleaner
kati oli eno olerangalo ogenda okugwa mu jjiini genda kugwa mu jjiini ozikunya nga tezikunyika tewazimanyira ate nga zolina okukola bakasitoma bo babooda gajaketi bagakuteeraawo veno wansi ng'oli mukakalukanyi omwana omuwala okusimula ku nnyumba meidi ngozeeka meidi yandiwummulidde ddala bagenda okuzuukuka bonna ng'ennyumba nsiimula ebintu byoze nekyayo omutaddeko oli mu ngoye wallahi mama wakkiriza nti wallahi mbaana be nazaala Sumayya Namala baana baddayeeko omulimu omukulu gwe tukola gwakulaba TV kazannyo kyano ku kyano ka library gwokamanyi tukabutusi kalonga ndi wayi mwana nakomyewo ka library twakomyewo kakyakaliwo binayo ka Filipino inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nomala obudde ku firimu bigere otadde ku mmeeza n'oboggolera meidi ng'oga nti gw'omusasula obulamu bukusaze obukakalukanyi obadde okimanyi nti eka okulagira ekyokukola baba kuvuma juma toleze ku bintu kiteeza gwe oli musiru toyina magezi gamanya nti bwe babiyiriramu bakola batya jawara simula waawo gwe toyina magezi ne bw'obiraba nga biddugala gwe biraba ng'ebitukula kati baba magezi kabagambe buli lwe bakutuma kuba kuvuma totegeera kyekitegeeza ekigambo kyange ekisembayo twewala emize tuwangala n'abaana bangi buli mwana n'emize mwezi gulinga gumu 3 egiyiseewo twalina kesi gye nenyima mu kyeyunoyo mu ofiisi yaffe mwana senior 2 nga muli wa bisiyaga mwana nga senior ng'anyonyogera abaana balenzi banne bitagambika Allahu akbar bamwegendereza nnyo ojja kunoona obulamu bwo bwonna mu maaso lwakikola kyokoledde eno wansi Adamu alayhi salamu obulamu bwe obwasooka yali awangalira wa mu jjana najja abyonoona ffenna nabitwonoonera ffenna ndooza gye twandibadde tulina kati yakola ensobi egi Allah n'akwata ku nkoona ojja kukola ensobi egi kukwana kiwala Allah akwate ku nkoone bugagga bonna bw'otabukaba asindika eri mbwavu zungira yiri eri tiwettattana va ku biwala by'okwana gwe kyana ekiwala leka kubeera musiru ani akwagalira mu siniya 1 ng'oggyeko omuyaayi ng'akwagaza ki mu siniya 3 okumuprovinga nti ali genuine mulinde ku viddi bazadde be nga bazze n'ababo kiyite wano mu bazadde bo kiyite nga maama wo waali anti waatudde awo okiga nti ssebo waŋŋamba nnyina akabina kayitirivu n'effiga yakkolera binnyonnyole bano bwe bakkiriza ontwale agenda kuvuma obusiru ate nga ye musiru bw'alibanga ddala yali abitegeeza agenda byogerera awo ngandi wallahi omuwala nga bw'abagambye nze mu nsi muno she's the one and only bwe biri mulema muyaaye shaitaani munzikirize nkomaawo saba Lwekitiibwa atugase n'ebigambo ebyo subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaika enteekateeka eno abagyomyemu omutwe nsaba Allah basasule mu ssera ya rabbi Allah abanyweze ebbanga lyonna Allah abafuule ng'entandikwa y'ebirungi byonna mu society yonna gy'ali bawangaaliza naffe Allah bawadde okubyetabamu nsaba Allah Oweekitiibwa tuwe tulabire ku kino ebbanga lyaffe lyonna nasomerako mu ssomero erimu nze nga maliza biraali eyo ntuuka mu ssomero teryali abasiraamu twalinanga omuzikiti ogutuliraanye nga tebakkiriza mwana n'ogwo kufuluma mbongo bwange n'environment mwe nakulira gasobola kuwulira kwazina n'essisaala nayitanga ku dhuuri nengenda ku masigiri n'ensaala asikaali nanninda ne TOD teach on duty ne bankalakateeza nenzirayo kwaswiri nenkomo ne bankuba kati nenkimanyira nga tewali buzibu anti 5 bwensaala bwe bakuba wallahi kyatukisira nemba wangula ekitufu baatula nga tyakaana tukafunire we kasaalira
ngenda okumaliriza ebibuuzo byange essomero lyo livaamu nga batwadde kaluumu bwe bampa wensalira ate nenfunayo n'abalala abanneegatta kati bulijjo bankubira kyobwomu ngenda okufuluma essomero nga tulina we tusaalira kuba tuli ffenna oyimiriranga ku ddiini yo Allah n'akufula entandikwa y'ebirungi bingi. Olwaleero oyinza okuba mu ssomero lino enkya oli mu ddala kino okitwalanga tambulanga nakyo yonna insha Allah yambala bulungi ne bw'oba osobodde kusalira mu klasi yonna gy'oliba saala akulabya akuwaabire baggobe mu ssomero olw'okusaala tewali buzibu bwe baggwa mu ssomero nga Allah ayongedde kukwagala oba okoze rosi onyweranga ku buli nsonga ya ddiini Allah agenda kukuwanguza byonna insha Allahu tabaraka wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.